Maureen Nantume Omuyimbi Abatizibbwa n'alokoka n'akyuka n'adda eri Mukama Katonda. Nkubuuzaako gy'osinzidde mukwano gwange, weebale nnyo ebale ddala okutugoberera. Nkugamba kola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga yonna gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kati ageeyongedde okulabika nga gakakata wano munda mu ggwanga erya Uganda, gwandaba naawe mpuliriza yonna gy'osinzidde, ge ga mwana muwala Maureen Nantume wakati mu ssanyu ery'ekitalo avuddeyo n'alabika nga abatizibwa. Omusumba gw'omanyi obulungi mukwano gw'abangi, omusumba Alloyious Bujjingo owa House of Prayer International Ministries esangibwa e Makerere Kikoni. Ono mwana muwala Maureen Nantume avuddeyo n'abatizibwa mbagirawo nga mwana muwala Nina Rose yakamala okulabika nga abatizibwa bonna bafuuse balokole, bakomyewo ewa Mukama Katonda. N'olwekyo wakati mu ssanyu ly'ekitalo Maureen Nantume avuddeyo n'atendereza omukwano gwa Katonda era n'ategeeza nga bw'awulira essanyu eringi okuvaayo n'alabika nga ono abatizibwa mu mazzi amangi, n'okusaba omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama amusemberere kumpi, alabike nga akyusa obulamu bwe, amuteekeko enneema etagambika. Oteekeddwa okuvaayo n'okitegeera nga wenna kutegeezezzaako. Baana bawala ne baana balenzi abasinga okuyimba abagenda mu bidandali, nagambye okusinziira ku research gwe twongedde okukola ffe nga abakugu wano Kampala Media TV, ono alaga ng'ebitundu 80 ku buli 100 bonna baali bayimbi ba mu kkanisa. N'olwekyo wakati mu kubeera abayimbi ba kkanisa, eyo embeera y'okunoonya akasente gye basangira, oba oliawo n'ebakyusa abaali balina omwoyo oba abaali bajjudde enneema, ate n'obasanga nga bagenze mu bidandali n'embikiri okusobola okwenoonyeza ku nsimbi. Kaakati wano oluvannyuma lw'omuggalo okujja ogwaleetebwa COVID gwongedde okulabika nga gwafekitinga abayimbi bano, ng'oba oliawo tebalinaawo alternative yonna, oba oliawo okuggyako okukyuka obukyusa okudda eri Mukama Katonda gwe bamaze oba oliawo abasinga ne bazuula nga ye kamala byonna, oba oliawo yasobola okuwanguza omuntu entalo ez'enjawulo. Ge mawulire agaliwo kati wakati mu mwana muwala ono Maureen Nantume ng'avuddeyo mu kaseera akafaanako bwe kati n'abatizibwa n'alokoka, era ng'omusumba kugamba amukulembeddemu mu kino y'omusumba Bujjingo gw'omanyi obulungi. Nkugamba kola ekintu kimu, subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde okutugoberera wano Kampala Media TV. Yenze Ssemaganda Moses Hope okutuusaako ensonga.